kiba kibi omuntu okulwana ave mu mbeera embi naye ate nga waliyo alwana osigale mu mbeera embi. Webukeredde ku makyaga leero Spice Dana nga deletinze remix yago kutego bba ku YouTube. Era kinyongedde era nenkakasa nti mwalina ekigendererwa ekitaali kirungi. Mwakwata oluyimba lwange famire yange kwerya nange sawa zino kwendya. Nabagamba ndi mukazi munaku sirina mama sina tata sina famire. Nembagamba mikwano jange famire yange. Abantu ne banjagala ne bakola oluyimba lwange okutegwa bba. Badije ne banjagala ba presenter TV radio nga sirina gwempadde yadde 10 yadde okutuukirira. Ne mukwata oluyimba lwange ne munkaka ne mulukola remix ne mugenda ku studio nga siriyo. Loja nonkubira simu tijangu tukole video. Nentuula nawe ne kugamba Loja sigenda kugaana kuba nzize mbakolera ebintu bingi kubwerere. Nga temuyina kye mumpa nenge gwanga limanyi muyina kye mumpa. Nendekola obusolosolo bonna because of Spice Diana. Nga buli wenjagala njogereko eri Spice Diana temumpa budde. Loja ngondaga nyambe gwe. Nawe omuyimbi mubi gyoli nga gwe Loja. Loja nenkubeererawo. Nenga simanyi nti oli mukunza nnyira ku bwongo. Loja nga sinnabaako kyonna kyenjogera ku luyimba lwa remix. Nakuyita nentuula nawe. Era no parking emmotoka ewange. Kamera video zonna nzirina. Nentuula nawe nenkunyonya nekugamba Loja. Okuva twakula remix sikyafuna yadde show. Tukoze tutya. Omuyimbi atrendi nze muwadde amasannyalaze. Bwe nali shootinga video ne Spice yangamba Chumyo nyambye maze banga bati ne editinga nonye engeri gyenkomawo mu bantu sigiraba. Nenze nga sibitwala ng'ebyomuwendo. Kozi nze ngo obulamu bwange sibutwala serious. Loja nentula nawe nokugamba Loja ndi mukazi munaku. Family yange eri yakunze. Nyina bembezaawo nange njagala nnyimirirewo nga 10. Netweyambe mu ngeri bweti ne bweti. Nekugamba Loja nsaba oyita omuyimbi ntuleko naye tuwogere. Loja tewaleeta Spice. Bw'otamuleta nakubira ng'omblokinze. Nenkubira Diana nga takwata. Nembeera waawo nenkubira ku bakyaliba mmwe bemmanyi ab'oku lusegere babanfunire. Babakubira mwagaana okubawa obudde. Loja musobola okusasulira oluyimba lwange. Loja musobola okusasulira obudde bwange. Inze kati essaawa zino munfudde omubi. Chumi ayogera nnyo. Spice si muganda wo baganda bange mbamanyi. Ekika kyange nkimanyi. Nzize mbabeererawo buli wamufuna obutakkaanya n'omuntu mukubira nze. Gundi olabye kyatukoze katukola bwoti ne bwoti. Nzize nvuma abantu ku lwammwe. Ne kino ngenda kukibagamba nze okutandika okuyimba. Natandika okuyimba nga njagala kwesonyiwa bintu byammwe. Era ne nnyimba era ne mudda mu bintu byange. Tuli bantu bakulu Loja. Music industry ogimanyi. Diana ogimanyi. Temukomye ku olwo. Ne mupitanga mu bifo gye sitalina programu nammwe. Ne mutandika okundabisizaayo. Abantu bye batamanyi ssaawa zino. Ne munfuula omusiru. Ne munfuula kataala. Ku luyimba olwange. Ku masannyalaze agange. Nze mwampa masannyalaze ki? Wanabitex najja n'avaayo n'ayogera. Ne muŋŋambe byabitex tabitwala nnyo yogera bwoti ne bwoti Loja. Nondaga nti omuyimbi wo mubi. Ebbanga lyonna Loja nga nkolera Diana ozondaga Diana mubi nnyo. Ngondaga nawe tolina kyakkola. Nenkubeererawo nga Loja nempuliriza ky'oŋŋambye. N'ate essaawa zino munfudde kataala munfudde omusiru. Wano twali mu kusaaga nga ngamba emmotoka yange birthday yayo etuuse. Diana baako ky'ogula. Loja n'oŋŋamba mugamba akugulira emipiira. Nze nali sina kye musabye. Nenzia ne mugamba Diana ngulira emipiira. Era ne mugula emipiira emitwalo 6. Sigisanga nako emipiira weegiri. Ne muli babi nnyo nga gye nkomezza. Kiba kibi okubanga omuntu omuyinamu essuubi nga ye tali kuyinaamu. Kiba kibi. Diana wano ebansiba tolina kye wannyamba nga 10 ebbanga lye nkubeereddewo.
Wano bwe nategeka mo Steve show wangamba sisobola kuyimbira kwa yo stage eringe ya church byonna nga bijja binnuma naye nga nguma nga nsirika. Lwaki muli bantu babi ate nga mwagala abantu babalaga ekifaananyi ekirungi? Kati nsaba bekikwatako bonna batuule nange munsasule. Nalimbye n'omwana omulala artist remix upcoming nanfunamu nasobola okubeerawo nange nembeerawo. Munsasule. Kakati ye time byembadde byonna nze nsiriikirira ye time ensi ebimanye kuba mwatandise n'okusasula abantu banvume. Nze ne bamunanvuma ne bamunakola ki mbadde envume ebbanga lyonna. Nzize nga mpemula ebbanga lyonna. Tamwena kye mugenda kunkola kinnume. Loja bwe nakutuuza n'agamba Loja manyi okukola buli mulimu, manyi okuyiiya. Ensi ze ndaba nga neeyiiya nga siriiko mukono gw'abantu. Wano ku TikTok abantu bazze bayamba ba TikTok abangi. Nze tewali gwe mwali mulabye nga zavudde yannyambye nti akutte milioni bweziti azimpadde nkole kino. Nze nwananga 10 nga nkuba aso nga 10.